Webukeeredde olwaleero ng'olutalo lwa Mr. Lee ne Diana Nabatanzi lukuze. Olutalo lwa Mr. Lee ne Diana Nabatanzi lukuze. Olutalo luno luva ku ki? Ye Mr. Lee okulekawo Diana Nabatanzi n'akwana Honorable omulamba gwe yamugattako n'amuzaalamu n'omwana. Kati nno bineeno byaliwo ddako nga bategeka n'ambaga yaabwe oba kwanjula kwabwe okwa Mr. Lee ne Diana Nabatanzi. Era nga bagamba nti emberebezi kweva okuwalana kwe kuva Diana Nabatanzi okuwalana Mr. Lee lwakwebaka na Honorable ate nga naye abadde nga amugamba nti amwagala. Ebigambo bingi ebibadde biyitingana ku Mr. Lee ne Diana Nabatanzi. Wabula nga yenze Sheila Adita atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange subscribinga buli video nayo negenda kubanga ekutuukako bulungi nnyo ate teweerabira kukwata ku kade. Bw'otakwata kade tebagenda kutegeeza titutaddeyo video empya wabula akakwateko buli video eberenga ekusangayo gwe gubasooka oggiraga. Commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti. Tugenda baleetera obutambi obukakasa bino ebyogerwa si bigambo byange wabula bigambo by'abano ababyogera y'ensonga lwaki ngenda kuteerawo obutambi bwabwe obeere nga weewulirirako. Oleme kumpanda bigambo mukamwa nti Adita yagamba bwati yayogera ku Diana Nabatanzi bwati ate era ng'obutambi buno ne webuliba butuuse ku Diana Nabatanzi aleme kunyiiga amanye nti ffe munnange omulimu gwaffe gwa kunoonya biki ebyo ebigenda mu maaso ate era ne tubyogerako. Tubyogerako mu ngeri ennungi y'ensonga lwaki tuteekawo obutambi bwabo abeefuula nti bye tuli mu kwogerako bo babimanyi nnyo ne tubuteekayo ne beeyogerera ensi n'ewulira. Katugendeko mu butambi buneeno naffe tubuwulirize tumale naffe tuwe endowooza yaffe. Mr. Lee Kongs webali nnyo webali ddala kubeera nga wafumita omukazi oyo n'afumita omwafu n'omwana ate n'ekirala bwe bategereza abalenzi bano kye bakola. Kedi Kenzo yagenda n'afuna omukazi sure omukazi ali nakyo nyamutoolo ka Mr. Lee kye kaafunye kasonyi MP kirabo ali kwalaali kati mwe badala Nabatanzi waliwo ekibaleesawo bano abavubuka muli baddala wano okubeera nga bateeka mu kamera ne wali eri omwana agagala okuspending obulamu bwo bwadde tayinza kuteeka tayinza kufuula waddala Nabatanzi omasamasa oli mulungi akabina kanene naye oli n'ekisiraani ekigere kituulawo kitiwe pya nga Lwasa bwe yagamba obaana abaana balaba ate banateeka okwogera gye nvuddewo omwana bajja mubuuza ate ono wasizaani nti Nabatanzi ate bajja bufaananyi bwo okyazanya drama ng'oli muddugavu bajja bano abaana balaba ebintu si badongo ate bweyagala ne Nabatanzi mfulakatambi yabetugambye egyo mbu yamwagala ali mu pirifo mbu oyo mwana wababiri tusoyo omuyimbi mbu yali mu pirifo nga Nabatanzi azanya bina Uganda amusinga emyaka 15 naye Nabatanzi we batakusiba gwa defilement kwolwo mbu yatandika omulya musiriyatu n'abakazi b'ennaku zino nabo balunda mbu Nabatanzi yali azanya bina Uganda ng'oyo mwana wababiri tusoyo omuyimbi ali mu pirifo mbu batandika okweyagala mbu n'akanyinda ne kakula n'akalya museneyatu mbw'okuva olwo taddanga mabe n'abakazi mwekaza Nabatanzi we bibanga bituufu mukazi gwe weekaza akaana kaba n'akato naye n'abavubuka bakula mangu tojja nakutegeera nti omwana bamulira museneyatu wano Mengo wano Profesa Atambi yabitugambye si bigambo byange Nabatanzi nga yeekaza yalemera ku mwana w'abandi komwezoleza ebiso era nze nategeera Nabatanzi enewagundi wali ogeze kubate ono omusajja ono alina akasoolo akatini Lwasa kwanze natunuulira Ssemudondoli wa Lwasa nga mutono bw'ati ng'ate Nabatanzi yafuna dde bomba omwana amulya musiniyatu nga Nabatanzi ozanya bina Uganda ku Pride Theatre ne bakata olugamba information tuba naye Nabatanzi yali azanya bina Uganda ku Pride Theatre wali na Mirembe ng'alina Dube Sepata bakatolwa naye nga oli omwana wa Bitu Sawe bibiri musiniyatu can you imagine bakazi obutaswala
bawoza lwepu naffe mutulwepiriza emirundi emeka. Ebyo nno bye bivuddeeyo, ebyo si bigambo byange, y'ensonga lwaki mbateereddewo obutambi obwo. Nkimanyi muyinza okuŋŋamba naye Adita ennaku zino weesibye nnyo ku Diana Nabatanzi omwagaza ki? Ekituufu ekibuuzo ekyo w'okimbuuza obeera mutuufu kuba ennaku zino zonna oba bonna obutambi bwe mbadde nteekayo bubadde bukwatagana nnyo ku Diana Nabatanzi. Olw'ensonga ennaku zino yabaddeko. Era ng'abantu balabise okukola obutambi obuwerako nga bakoona mwana muwala Diana Nabatanzi, mulimu abamuwaana, mulimu abamwogerako ebituufu, mulimu abamwogerako ebibi. Kati naffe omwo mwe tujjira, iffe tulondamu ku biki ebyo ebyogerebwa ne tujja ne tubiteekayo ko waneeno. Era ne tusaba mmwe abalaba obutambi obwo obugenda mu maaso ku ebyo bye bamwogerako naffe bye tuwogedde ne tubasaba mulondemukko oba nammwe mwetegereze mutuwe endowooza yammwe, mulowooza ebimwogerebwako bituufu oba nedda. Mu according ku ngeri ensi bw'etambula n'ebintu gye bitambulamu mulaba mutya abantu? Ebintu bye boogera bino bisobola okukosa omuntu oba nedda? Y'ensonga lwaki ffe obutambi buno tubuteekayo. Tetubuteekayo nti oba olw'ensonga tuba twagala kulumya oyo yadde ng'ebiseera ebisinga balina okulumwa. Okukwogerako ekigambo nga tokikoze bannange ekintu ekyo kiruma. Omuntu okera ku makya n'akwata essimu n'akwata akatambi ng'ebintu byonna ebiri mu katambi bikonjera ggwe bikwogezaako bubi wabula nga tebina kye bikugattako. Naawe onyiiga ova mu mbeera. Era kyesitagenda kugamba nti Diana Nabatanzi tanyiiga, anyiiga atuleka bulesi n'agamba kambaleke boogere nze ngende mu maaso n'obulamu bwange. Naffe aboogera ne tusigala eno nga twogera, abakola content ne tusigala nga tumukola. Tuba tetulina kyakwewala oba tetulina ngeri yonna gisobola kyewala mukuba munnange naffe waatali tetugenda kulya nti abo abantu betuteekerayo obutambi bwabo bano kwe be batuliisa naffe y'ensonga lwaki tubeera nga tubuteekayo. Neetondera mwenna abakosebwa mu butambi bw'enkola kuba nkimanyi byenkola oba byenjogera si birungi byereere. Mulimu abo abayisibwa obubi, mulimu abo abatakosebwa yedde, mulimu abo ababyagala. Naate tekigaana kuba nti mulimu ddala ennamba ennyingi nga yeesinga okukosebwa. Kyova olaba imbeetondera. Bwe tudda ku Diana Nabatanzi bw'abanga Mr. D ekintu ekyo yakikola ekintu ekyo kibi, wano abasajja nze wemba nenyeza mulekerawo okumala obudde bw'abantu. Bannange mulekerawo okumala obudde bw'abawala. Mulekerawo okumala obudde bw'abakyala. Bw'obanga owulira nti omukazi oyo okozesa mukozese tomwetaaga togenda nnyo naye wala. Temutambula kkuba eryo lyonna. Temweteekateekawo bantu kubamanya nti omuntu oyo gw'omuyina ate nga mu butuufu obeera tomuyina. Oyina ebintu byo byobala n'ojja ku munno n'omumalira obudde olw'okuba oyina ensonga zo z'oyisaawo oyagala abantu bakurecognizinge bamanye nti gy'oli n'okozesa munno. N'omala omukozesa n'omusuulawo ffeno n'otuleka nga twogera n'abeera mu kulumwa. Tujjukire nti Diana Nabatanzi ono waliwo era ebintu ebyamutuukako bwe yali akyayagala musajja mukulu Lwasa omusiru mu basiru. Omusajja eyakera ku makya n'ateeka obutambi obw'ekiseegu ku mitimbagano. Nabatanzi ono omusajja oyo yamwogerera ebigambo bingi nnyo ate paka leero omusajja oyo akyayogerera Diana Nabatanzi ebigambo ate teekako amukonjera. Teekako talina kirungi kyonna kyamwagaliza. Oyo nno ng'avaayo ne ku mpewo n'atandika okwogera nga mwana muwala ono wali omugumba, nga bwe yeetunda, nga bw'ali malaaya, ng'etali musajja asobola mwagala n'ebintu ebirala. Era Lwasa ono kennyini olw'okuba Diana Nabatanzi yamulekawo yakera ku makya n'akola akatambi ak'obulimba mbuka Diana Nabatanzi n'akateeka ku mikutu nga Diana Nabatanzi omusajja ali mu mwebaka. Akatambi ako kaafuluma. Diana Nabatanzi teyabyuwa budde, teyayogera kigambo n'ekimu, obutambi ne butambula, ensi n'emukuba paka abakuuma ddembe bwe baavaayo ne banoonyereza akatambi kano bagenda okukazula ng'akatambi ka bulimba. So yoyo Diana Nabatanzi gwe twogerako olunaku olwaleero nti ayise mu bintu bingi, abantu bamwogeredde ebigambo bingi. Oyinza okwesanga ne bye tuli mu kwogera olunaku olwaleero oba ebyo ebiyitiŋŋana oba bye tutaddewo wano nga nabyo bya bulimba naye ng'ekyokukola tewali. Tusaba Mukama abeere ng'amugumya wabula ng'ate tusaba Katonda alongoose emitima gy'abo abantu abakyamu abajja mu bulamu bwaffe. Era nga tusaba Katonda atulage ebimu ku bikolwa byabo abantu ababi abali mu bulamu bwaffe. Osanga mu bikolwa musobola okwewalira omuntu kubanga ebikolwa kye kintu kyokka ekisobola okwogera ekisinga omumwa. Omuntu engeri ebintu byakolamu
neeyisaaye gy'oli yeekulaga nti ono omuntu mutuufu oba ono omuntu mukyamu. Kati tusaba Katonda atubikkulire ebimu ku bikolwa by'abo abantu abajja mu bulamu bwaffe tulabe obutuufu bwabwe oba obukyamu bwabwe. Yenze Sheila Adita olowooza ki katambi nga kano?